Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ebbanga lyonna ebyokuyiga mu bulamu bw'omuntu biyitirivu ku saidi y'abafumiitiriza. Bwe gutuuka ku kufa, abafumiitiriza ne basukka okwebuulirira n'okuyiga wakati mu kubaako bye bagenda okukyusa mu bulamu bwabwe olw'abannaabwe abafudde bye babayigiddeko. Bw'otulina okufa kwa mukwano gw'abangi Hajj Husein Kyanjo n'ebimwogeddwako mu butuufu yalese okusomooza kunene gye tuli ffenna. Abamwogeddeko nakwatiddwako nnyo ebigambo bya Imam Ssentongo nga y'omu ku babadde ab'okumpi Hajj Husein Kyanjo. Musajja abadde mutya nnyo wa Katonda, wa mpisa, wa mazima, obwenkanya, obwesimbu, obujumbize ku mirimo, obugumikiriza, essuubi, obukakaalukanyi, okwefiira, ekisa, okuyamba, okulumirwa, ng'alina omukwano gwa kika kya waggulu, mugagga nnyo mu mutima, yekkusa. Kyanja abadde muyonjo nnyo, ng'era ali simaati nnyo munda ne kungulu, amusaasire. Yamutenze n'ebitendo bigenda mu 20 kumpi. Kye simanyi nze naawe ani ayinza okuyimirirawo ddala atutende n'ebitendo enkumuliitu bwetyo ate nga si mu mbeera ya kweyisaako wabula nga ddala agatwogerwako mazima. Imam Ssentongo atuga nti Hajj Kyanjo mbutuufu abadde musajja munnaddiini eyakkiririza mu bwombwe ya Mutonda. Bino nange mbijulira. Hajj Husein Kyanjo mu bimu ku bibuuzo bye nali naye ng'omu yambuuza seeka naavunaanwa kiramulwa kitya. Ndi mu kiseera kigenze mmanju, olulimi lwange lusigadde lukyatendereza omutonzi wange ate nga mu shariya mu mateeka g'Obusiraamu akaseera ako tetukkirizibwa. Olaba eddaala ly'obunnaddiini bwe yaliko. Ebitendo bingi Kyanjo yabadde munnaddiini eyakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we. Mu bufunze yabadde musajja musiraamu, yabadde wa mpisa, yabadde mukakaalukanyi, omwesimbu, omuyonjo, omugagga mu mutima n'ebirala sisobola bimalayo. Baganda bange, bw'otunulira mu bimu ku bamutenze nabyo yabadde musajja ow'omukwano ate omusanyufu. Mu butuufu kyeyolese wakati w'omukwano Kyanjo gwabadde nagwo ne banne. Ani mukwano gwo? Lwaki mukwano gwo? Bangi tulina emikwano egy'ekikuusa kubeera tuli mikwano gya kikuusa. Kyannaku yadde tukyalinawo omukisa ogw'eddaabulula. Webuze nti naye mukwano gwange ono angasizza atya mu bulamu bw'ensi, angasizza atya nga nvudde mu nsi. Bangi mukwano emikwano tutunulira nnyo emigaso gye tunaagifunamu nga tuli ku nsi, ne twerabira emigaso nti mukwano gwasobola okusigala nga wa mugaso mu nsi ne bw'oba wavaamu. Mu mbeera enjawulo Imam Kasozi ne ttiimu yo tusaba omutonzi waffe nabasasule musera naffe atuwa okubeera ab'emikwano abalambulukufu, ab'emikwano abalungi eri abo be tutwalanga mikwano gyaffe. Obaddewo mubaddewo mu bulamu bwa Kyanjo. Nsaba Allah ow'ekitiibwa nammwe kigambo ekyakibafuulira ensonga abawe abanaabeerawo mu bulamu bwammwe mu nsi n'abanaasigala mu bulamu bwammwe mu nsi ne bwe munaaba mwavaamu. Okufaayo ku baana b'omugenzi nga yafa kikulu nnyo era kyetaagisa, naye n'omugenzi still tusobola okusigala nga tuli mu bulamu bwe yadde yatuva ku maaso okumusabira kyabbeeyi. Si buli nnaku za mwezi ko yafiira, buli w'omulowoolezaako, buli w'omujjuukiridde. Kikulu nnyo oba osigadde mu bulamu bw'omugenzi yadde asigadde yafa. Kikola ebbeeyi, kikola omuwendo. Saba Allah ow'ekitiibwa yatonda ebitonde byonna asaasire muganda waffe, asaasire mukwano gwaffe. Hajj Kyanjo abadde musajja munnabyabufuzi ng'ate asigadde musajja munnaddiini. Yabadde musajja muganda
yadde yasigala musajja munnaddiini. Mbimu ku byonna muwulirako yennyini nga nnyumiza. Yayimirira mu maaso ga Ssaabasajja nawe nga nti Ssaabasajja, ndi musajja we Kyanjo, ndi musajja muganda, nkwagala nga kabaka wange, naye enzikiriza yange tenzikiriza kweyala. Enzikiriza yange tenzikiriza kweyala. Mwana wange kyali kyasanyu nnyo nti kabaka yategeera musajja we nakkaanya naye. Kyakosa abamu ku baali beetooloddewo era baagezaako okumumma omuzindaalo mu mikolo egyaddako, kabaka n'abaswaza. Bamuyita ajja ayogere nga Ssaabasajja nga Kyanjo bamumye omuzindaalo, kabaka n'abalaga nti sobola kwogera kigambo kyonna nga musajja wange Kyanjo tannayogera. Olaba yali musajja muganda ng'ate musajja musiraamu, ng'obusiraamu bwe bulina ekifo ekisooka n'obuganda bwe y'okubeera omuganda yabikwasaganya n'eddiini ye wakati mu butakosa ddiini ye. Oyimiridde otya n'oggwanga lyo? Oyimiridde otya n'obuwanga bwo? Oyimiridde otya n'emikwano gyo? Oyimiridde otya n'omulimu gwo ng'ate tokosezza nkolaganayo na yakutonda? Hajji Kyanjo atulekedde okusoomooza kw'amaanyi, atulekedde ebyokwebuulira, ebyokuyiga ntoko. Kyekiseera osiriikirire ofune w'otuula, weebuuze ani mukwano gwo, lwaki mukwano gwo, era ayina kuba mukwano gwo pakadde. Tusinkane insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Saba omutonzi waffe ffenna atuwa okukyusa ebyetaagisa okukyusa, n'okunyweza n'okukuuma byonna ebyetaagisa okukuuma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.